Munywanyi embeere kuyise etya nzize n'amawulire oba gassanyu oba gannaku oluvanyuma lw'eggwanga erya Uganda okubanga baliisiriza ssente Twillion eziwedde ddala 3.5 Twillion nga zigenda beera nga ziweebwa eggwanga erya Uganda ly'eddaabulule lidde engulu oluvanyuma lw'okukosebwa ekirwadde ekya COVID-19. Munywanyi bikutwala bitya sayidi eyo? Nange ndi eno ndi mu muggalo ndowooza nti ondaba. COVID-19 twekuume nnyo, tusanitayizinge nnyo, tukozese masiki, okweyeteza buli kamu kolidde akasobola beera ate nga kumanguli mulamu dduyiro ng'oyo mwetalina ennyo nnyini ddala tusobole okubanga tulina abasirikale ab'amaanyi abayinza olwanyisa endwadde ekirwadde kya COVID-19 eyinza okubeera ate nga kitulumba. Nyagala mbeeko updates zenkuwa. Tuli ku Good Talent. Subscribinga, commentinga, likinga, sharinga, ompya subscribinga ate obeere ng'otwegattako. Nyagala ate nkuwe ku Sente. Ebintu bya Sente badde bijja byogerwako mu ggwanga Uganda. Twalabako minisita, Ssaaba minisita Robina Nabbanja, omukyalo ono ng'avaayo nga nnyonnyola abantu abagenda obeera nga bafuna ssente za gavumenti, mitwalo oba 10 ku buli muntu, ne bagenda bbuwa abo be bagamba nti bali mu bwetaavu. Simanyi bano abamanya batya bo nga gavumenti nga bali eri balemeddwe okukozesa erosi z'ebyalo kuba waliyo omuntu ali mu mbeera embi n'eddala nga n'essimu yagitunda dda, talina ssimu. Waliwo abantu namanyi essimu zaabwe nga zeewandisiza mu mannya g'abantu balala, tetumanyi banakikola batya, naye eyo tuveeyo. Njagala tembeere nga nkutegeeza nti waliwo ekitongole ekiwozi ky'ensimbi. Ekitongole kino ekiwera ensimbi kiyitibwa International Monetary Fund, IMF. International Monetary Fund munnange, IMF eno evuddeyo neeyisa ssente Twillion 3.5 trillions of money zine maze okuziyisiza eggwanga erya Uganda. Lwaki baziwe eggwanga erya Uganda? Sente zino zigenda kuweebwa oba kuwolebwa eggwanga. Kino kitongole kiwula ssente kya nsi yonna, kiri international. Nga bwe nalaba nti wamma ku kyalo waliwo ekibiina ekiwogenda n'owola ssente oba emitwalo nga 2 n'oteeka mu bizinensi eyo y'okufumba obuugi, buli lunaku n'obeera ng'obaddiza nusu 10,500 paka lwe ziggwayo ne bafunamu n'amagoba. Kati waliwo n'ekitongole ekivunaanyizibwa okulaba nga kiwola ensi ez'enjawulo ssente. Kino kigenda kuwola eggwanga erya Uganda 3.5 Twillion. Twillion emu mubaamu biliyoni 100. Bwe mba seerabidde 100 nange siteganya nnyo bulungi bya ssente, ndi mwavu munno. Naye Uganda egenda beera ng'efuna 3.5 trillions of money. Nga ssente zino ekigendererwa kyazo zigenda kujja kuyamba ku bannansi okulaba nga bezza obujja oluvanyuma lw'okuba nti COVID-19 akubye ku eggwanga Uganda, bayimiriza emirimu, abantu tebakyakola, abantu tebali bulungi. Luli baleeta akawunga ne kagabwako ewamu tekaatuuka, so balina enteekateeka z'engenda okulaba nti bagabira bannayuganda ssente babeere nga beddaabulula bafuna ku byokulya mpola mpola batakyakola. Naye waliwo ate ssente ziyisiddwa. Ssente zino azizenga kisigwa omulundi ogusoose okulaba nga Uganda efuna ssente. Oba sigwa omulundi ogusoose okulaba nga gavumenti ng'eyisa ssente zizibeere nga ziyamba ku bannansi. Ssente zibadde nga ziyisibwa emirundi mingi n'ekyebuzibwa ssente zino ziragawa. Zirina bwe zikoma mu bantu abamu, zibbibwa, ze ansera zennyini zengeza kulaba nga nkuwaza ezo. Kati so waliwo ssente eziyisiddwa ezigenda obeera nga ziwolebwa Uganda. Jjukira nti ssente ze baweerwa Uganda nga baziweze gavumenti, bwe tutuuka okusasula ng'eggwanga buli omu ovunaanyizibwa okusasula. Oba musolo gwe gwongozebwa oba biba bitya, budget webeebeera gyetya, naye buli omu manya nti ssente zino ozifunyeeko tozifunyeeko ojja kusasula. Uganda eyina amabanja agagibanjibwa agaweererako nno ddala. Enguudo ezimu zizimbiddwa ku ssente nga bawola mpole, so bingi. Naye ate era njagala okutegeeza nti era waliwo ssente eziwoleddwa eggwanga erya Uganda. Twillion 3.5 Twillion. Ng'e kigenda okulaba nti eggwanga Uganda lyezza bujja olw'oluvannyuma lw'okubwakubwa ekirwadde ekya COVID-19. Nze Sonko Muhammad. Beera bulungi.